Ndi Rosikali bala bwanika kuramu nange Friday nakaziwe achali ku leave naye nga jakwa twegatake sawa yonna ngabo ngenze nkugamba nti weekend weletandika natandika ne desire ngono mukyala wa Sekitoleko Julius embozi twagifuna bulungi ddala naye ate eye twagifuna naye ate nannyini kintu yennyini nannyini ensonga lwaki desire twamuleeta wano ate kati gwendeese amachagol na koralero omwami Julius Sekitoleko ngono musituzi wa wete visitor. Yes, visitor era nga yali Japan yali ageza okusitula lero mulese tumanye emboozi ye tumanye olugendero okuva we yatandikira paka we yatuuke Japan wetugenda kubeera olunaku olwaleero mukwano gwange ali Perspective ne NTV. Julius mukama waffe yeebazibwe. Amina. Wasuza otya? Oteekwa ko wasuza bulungi nga bannange. Wasuze bulungi. Okusulako mu kaliri ko. Okusulako mu kaliri kange okubeerako ne famire yange. Yes. Ne mukazi wange ne mulabako. I know. Ne bebi n'omuwulira mwali asamba. Mwali. Mwali eyo ne manyira naye musanyufu kati. Kituufu. Omusaya agusika. Agusikira aguwulira. N'eddoboozi abawulira by the way. Ye bambi. Bannange tutandikire n'emabega ddala. Julius bamuzaala wa? Julius bamuzaala Masaka. Era Masaka katawuni utuke Lukaya oba akayisa ke Lukaya oba katawuni akaddaka oba kayita Bukulula. Okay. Ku kyalo kibayita ekyajija. Awo wasibuka taata wange muyita Muzeeyi Kafeero. Era njagala okumutumirako naye ambeereddewo essaala badde afaayo si yali awo nti alina n'amaanyi agoogera naye era Katonda akaloboozi kayisizaamu. Katonda tewali ddoboozi lyagaana. Lwaki ogamba nti talina maanyi googera? Si yali awo nti kale ng'emyaka gigenze ate takyasobola nnyo omuntu okutambula abeera wantu wamu naye era nga waliwo abamufaako abo baganda bange abalala gye bali eyo abamufaako abadde ayisaamu eddoboozi naye Katonda teri ddoboozi lyagaana ate esaala gyatakola kyatawulira. Mwazaalibwa abaana bameka? Mama wange twazaalibwa abaana tuli bana. Nze asooka nze Fasibooni omuwala nanzirako ne wabaawo n'abalenzi babiri bali babiri. Bambi kitegeeza te bo bato ddala? Babalenzi bato. Bw'ogamba nti mu maama wange kitegeeza taata yalina abalala? Kati mu taata oli wakumeka? Mu taata sijja kulimba. Tomanyi namba? Simanyi namba. Ekiseera twakula na taata? Sijja kulimba taata wange sikuze naye. Mama wange byasoba ne bigaana nanjijayo nga nkyali muto najja n'atoba nange okutuusa kati wendi. Osoma oli osobera Masaka? Kusomako e Masaka nasomako akatono nnyo nakoma ndowooza nga mu P2 mu P2 nakoma e Masaka. Wenajja ene wa maama naye nga we yali omutetenkanya ate nga aludde mu Kampala nga mulimu abantu abamumanyiiko n'agezaako okufuna emikwano n'abaako n'essomero lyanteekamu liri awo Ekisugu wennyini baliyita Banunule Primary School. Essomero linasomeramu primary n'engimala era sente ne zigaanira awo siddangayo. Mu class P7 ng'okimaze? P7. Kasoma n'okutula P7 akasente ne kakkeewa? Sente ne kagaanira ddala ngamba kale. Ensi era tejja kusigala ng'ennyiga kansigale nga ngenda n'ebyemizannyo byange Katonda ajja kunkwatirako. Olwo bitandika mu class ki ebyemizannyo? Ebyemizannyo nabitandikira nga ndi mu P2. Ng'ozannya ki? Nga nkomyewo ntandise ku Banunule nga nzanya rugby. Rugby gwe natandikiramu. Nenjija nga nkikwasaganya mpolampola era ekirungi era essomero lyali buli Saturday ligendangayo ne batraining Elugogo. Elugogo awo nga batupangisiza n'emmotoka nga tutula mu takisi nga tugenda Elugogo nga tuzanya bulungi nnyo. Kale tebyali bibi era Elugogo nga omanyi rugby yalimu okumenyeka, alimu okukoowa, alimu n'okufuna injale naye era nasigala nkikuba. Naye omwana wa P2 omugamba nti no byali birungi amanye ekirungi n'ekibi abanyumira bunyumira fujjo ofunanga akasente ku myaka egyo? Akasente koosa nali sikamanyi nakamanya sikamanyi. Nga muzanyira ssomero? Twali tuzanyira ssomero. Kati nga mumenyekamu engi emyaka essomero lyabajjanjabanga obeera nga mukiba ku muzadde? Elugogo batujjanjabanga. Elugogo awo walingawo kiriniki etugendangamu ne batujjanjaba. Bo bakufaako ne bakujjanjaba bulungi nnyo naye era omukono kali guba gukyuseemu kaawo era gundi ebeera efudde future yayo kati awo ebeera ovuddeyo. Kati ate rugby omuvaamu otya ate oyingira ebizito?
kati rugby ekyasingira ddala okumungijamu rugby ye olunaku lwennyini yali 2011 nga maze okuzannya ennyo ne basunsula ttiimu egenda e England. Olunaku nalina emyaka 12. Class kyeyo twali awo mu P3 awo nkati tugenze England basunsudde bulungi nnyo ttiimu. Nali muddusi mulungi nnyo era nali nzannya wingi. Wingi eyo yali nzirusi nnungi nnyo era nga nziruka bulungi nnyo. Katonda nampa omukisa ne tugenda e England 2011 yennyini gye twagenderamu England okuzannya empaka ezo. Tetwayisibwa bubi nnyo, twatuukayo bulungi nnyo ne tuzannya bulungi era ne tukwata ekyokubiri ne nkomawo nga nina omudaali gwange ogwa silver. Era gwe gwasookera ddala. Twazannya bulungi ne tubeera namba 2 ne nkomawo nga nina omudaali gwange ogwa silver. Naye ekyasinga okunjijayo ennyo kyali kimu, nsonga ya ssente. Twali eyo buli omu n'asayininga emitwalo 80 nga tumaze okuzannya. Tutuuse wano e Uganda ne batusayiningisa emitwalo 3.5. Leka naawe eri mwasayininga 8? Eri twasayininga 8. Ogenda okutuuka na Uganda? Wano e Uganda batusayiningisa 3.5. Oba mu nnyonyi awo zaagenda zifuumuuka? Tezisobola fuumuuka. Abakulu abatututebe balina okuzikwata ezo ne bamanya nti kati wano twaze nabo tulina obba ekintu kyabwe ne tukikuuma na bulungi nnyo. Naye oba engeri gye mwali baana bato babatiisa ssente nnyingi? Kyo kituufu, kyo twali bato naye okututiisa ssente nnyingi engeri gye twali tulina bazadde baffe. Bo baaliwo abazadde baffe nga bo basobola okumanya embeera yaffe. Oba tuli bato oba tuli myaka ki naye nga bo basobola otetenkanya ku ezo ssente ne babaako kye bakola obulamu ne busigala nga bugenda. Kati bakuwa 3.5 ogitwala eka? 3.5 tejyampisa bulungi nnyo. Ntwala emitwalo 3.5 mu lugendo lw'envudde eno. Ninnya ennyonyi mmeka? Ogiraga maama? Tuuka eri njiraga maama. Komawo mulaga bifaananyi na mitwalo 3.5. Kujjako ekyasinga okunnyumira omudaali gwange nguyinagwo guli gukyaliwo. Era nsobola okugulabirako ne mbuulirako n'abalala gye natandikira. Kati 3.5 wakolamu ki? Emitwalo 3.5 gyo sijja kukulima nti oba nalyako era nakwata bukwasi ne mpa maama. Obeera n'ebiseera nabadde nkyasoma nga maama alina okusasulako emitwalo 4 wa ku ssomero naye tezaawera n'ez'essomero. Kati nogamba mbimaze rugby muvuddeko? Rugby ne muvaamu. Kati ekyasinga okunjja nnyo mu rugby we nasomera awo we nayitiranga okuva ku ssomero jimu eyawa ekirifting essaawa zino gye ndimu we yali nga nnengerawo nnyo abantu abatraininga obunyama biki. Waliwo n'abaana abatraininga abavubuka naye omuzannyo ogwo ne ndaba nga kale yo nagenderawo nali njagala kupika kanyama naye ate ne baŋŋamba guno opika kanyama naye guno muzannyo. Ne ŋŋamba guno guba ate muzannyo gugwemenyiwe nsobola okutwala kantandikira awo ne ntandika mpolampola okutraininga nga nvudde mu rugby ye ne mwesonyiira ddala nenzira mu byuma mpolampola ne njja nga ntraininga mpolampola. Ekirungi kyange ekyannyamba era nga passport yange ngiina eyo yanyambira ddala. Passport ogifuna wenkana ki? Eri eyagundi? Eya rugby. So n'osigala nayo? Nensigala nayo ngiina. Nzize mu muzannyo gwa rugby manya gwa weightlifting. Sigadde nkola mpola. Mba ndi awo 2018 ngenda okulaba nga nfunye omukisa omulala. Baŋŋamba waliyo empaka ezigenda okubaayo ezigenda okubeeza Africa. Naye mu Africa ensi ezajja zaali 25 twali Ntebe eyo ku Imperial ne tuzannya bulungi nnyo. Omukisa nagufuna ogwo gwali gw'amaanyi nnyo kuba ye first time yange okugenda oguzannya omuzannyo ogwo. Era nze kanzeko yasunsibwa okuva ekisugu Unified Gym ne ngenda ne nkiikirira. Era we natuukayo eyo baali bangi abaana nga bo emirembe balina naye kati nze nga n'engatto nazo twamala kweyiya kuba engatto baŋŋamba engatto gye tuzannyisa ya bukadde 3. Yanjawulo ku ngatto za bulijjo. So engatto kyekira kyoba weetaaga gwe nga Sule Bizito? Nze kyenetaaga engatto gye nsobola okutrainingiramu nenetaaga n'engatto gye nsobola okuzannyiramu. Ezo zirina okuba nga zanjawulo kuba eri yegenda kuba yabirikanaku enegenda kubeera ya platform. Nenetaaga costume ne wabaawo ne knee wraps ne wabaawo waliwo kale ne some chemicals tukozesaamu awo ezigabagabamu ka energy okujjako oba ekitengo. Desire yabiŋŋamba. Kati olwo bijjawa first time ebyo byonna bina obijjawa okuva ekisugu awo?
kati wetwatuuka competition eyo waliwo gwe tuyita president waffe nanyini muzannyo bamuyita Musoke Salimu gyali eyo. Kati wetwatuuka eyo yali ayinako batabani be nga balinawo ku ngatto naye nga size ziri engatto zennyini zisobola okulinnya ku platform. Ngatto ziri awo era bazimpaako awo ntonotono naye nga sizimanyi sinazimanyira. Nali njamu naye era nga ogimanyi eriko n'akakondo naye nga sinagitegeera bulungi nnyo. Naye era nga engeri gye njagala omuzannyo nze nayambala bwambazi ngatto ne bampawaawo ne costume ne nnyingira platform nensitula ebyuma omukisa ne ngufunira ddala kuba nali nsitulira mu 55 category. Kati omanyi ebyebyuma binene mulimu weight body weight ne mubaamu n'emyaka. Kati emyaka nali mu mito ate nga waliwo n'abansingako awo bukulukulu. Kati body weight 55 ne wabaawo ne 61. Kati mu myaka gino emikulukulu n'emito we nasitula obulungi nnyo emyaka emito n'engikuba ekyokusatu nejo abokubiri baneeno emyaka emikulukulu nayo nenjikuba ekyokusatu. Ate ekyo kikola otya? Kati we nasitulira mu mito nabasinga toto nabakolamu toto ne wano nawo waggulu nawo nembakolamu toto. Toto eno ogikola otya okusinza ku weight zoba otaddeko? Kisinzira weight zotaddeko. Waliwo manyi tulinawo gye bayita sinach. Sinach yo yakwata wide kuva wansi mpaka waggulu. Ne wabaawo kirini yakwata nalo yo birina okusooka okutuulako wano noyimukayo nabyo nozeera ekyo kyo tujja kuba tuyisawo ku kavidiyo okulaba nti bakitegeera. Waliwo kano ke bakwata bati omuntu n'agenda n'ekyuma eyo ye wide bakitaka bati waggulu negana okudda n'ogikwatira wansi neyitawo obuyisi. Oba eyiseewo obuyisi obwo oba togikutte olina okugikwata n'oyimuka bulungi nayo ne bakugamba nti kati teeka wansi. Otyo kati muli ku Imperial? Tuli eyo nzanye bulungi nnyo mbakubye wansi ne waggulu. Wansi mbakubye bronze mu baana mbakubye bronze 6 ne wano waggulu mbakulu wano mbansi nabakuba bronze 3 ne wano waggulu ne mbakuba bronze 3 gwe 6. Kati nga omudali ogusooka gwe gwa sinach gwokoze ne gukwata bulungi nnyo. Omudali ogwokubiri gwe gwa toto gwokoze. Omudali ogwokusatu gwe okulaba nti bakuwadde ogwosinze ogwo ogwokusatu nene waggulu naye nenkola kyekimu. Olwo ebbaasa ejjirako awo oba tekubaako bbaasa ku bronze? Eyo sijja kulimba nti nalabako yadde n'ekikumi. Saakombako yadde n'ekikumi saalabako yadde n'ebbaasa. Olaba n'engatto nazo zaali zakweyiya bweyiya. Kosimu babimpana bisimanyi bifaanana bitya. Nali babikanvaasi byange nga ntraininga nga naye ebyo bityo kale nembigumira kuba saalabako yadde n'ekikumi naye nga okuzannya ogwo omuzannyo bane ensi 25 zivudde bunaayira ne bunaayira. Sirabangako nabangeri competinga nabo engeri gye beeyisa namu. Nalaba engeri gye beeyisaamu ate CFC eyaffe bali engeri gye babateekingamu keya ate nga si eyaffe. Ebyaffe byakweyiya. Oli omuzannyi yazze n'ebibyo yayambadde naddafe ebyaffe tusaba na busabi. Wano bu break okulyamu awo kukola ki? Ebyokulya byammwe ebyo mulya? Ebyokulya bye tulya ate kati ffe omuzannyo ogwo kale tegwantwalira bubi, tegwantwala nti kale kaŋŋambe nti nagufunamu nnyo. Si bwe kiri kuba n'okwebaka naye nina okusula ku woteeri eyo yennyini nnyini naye navanga eno Kampala kugendanga ku woteeri. Ate lwaki twasulanga wali? Ekyo kyo sijja kulimba munaye bananyini muzannyo oyo yabimanyo ebisingawo kuba. Olabika omusajja atabuuza nnyo bibuuzo. Okubuuza ebibuuzo kyo kisuufu kyo siri mubuuzi nnyo naye omuntu ng'akimanyi yayingira omuzannyi ate nga omuzannyi wa ggwanga omulabi akiikiridde Uganda n'aba tagenze nnyo ku level ng'atandise butandisi awangudde n'okuwangula alina okuba nga bamulabiridde bulungi nnyo kuba n'ensi endala ezo zizze eno okuzannya naffe mu nsi yaffe zirabe ali atya omuzannyi w'eno gye tuzze okuzannya ali atya. Naye twavanga ngendo mpanvu kugenda Ntebe kuzannyira eyo nga n'okuwumula towumudde kimala? Towumudde kimala. Era olwava eno kugenda kuzannya buzannyi nekiggwa ekyo. Kati bw'omala gwo gusoose olwo getinze used? Kati awo nendigisalinga n'erinnya lyange kati olwo ku National Council kuba kati ekyo kyo nkikoze kirabise bulungi nnyo ne mu Federation yawe IWF nawe erinnya lyange balitaddeyo. Kati awo nga buli competition erina okubaayo obaamu balina okunteekayo. Oli mu class ki P7 ogimaze?
awo P7 nalingi maze kati ngaawo ebyemizannyo ate binyingidde nnyo n'ebyessomero ate sente zikyagaanye sirina sente naye byagaana ebya sente sijja kulimba kuba nali nkimanyi era ngenda funafunayo nga nsigale nga nkyalumba ku ssomero naye byagaana ate nga ne mama wange naye ebyo byakweyiya era akyabirimu mpolampola awo nga tutenkanye embeera. Olwo kati mpuliddemu kino rugby n'okusitula ebizito kiki ekirala kyokola? Rugby n'okusitula obuzito wenavaayo awo wenayo omuzannyo mulala onagwokola oba just ebiri gyokka? Emizannyo siinayo mulala muzannyo gwenkola okuggyako waliwo omuzannyo gwe mbadde ntandise okwenyigiramuko ogwa wrestling bagiyita amateur wrestling nga si wrestling oli yennyini waliyo amateur wrestling naye era afaanagana amateur wrestling kuba yo ya techniques era naye nga yeetalabika ddala oli yennyini era bampandiisa gyendi nina ne bakaŋŋambye layisinsi yaayo buli kimu nakisasula gyeri era ne baŋŋambye nti ngenda kutandika ku traininga kugenda kuzannya ekyo kisoboka yo nagizannya era n'erinnya lyange gyeriri ogwo omuzannyo nagwo naguyingira era nga nagwo ngwetaaga kale gwo gulimu injala ennyingi nnyo 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 injala ezo mu buzito si nnyingi naye ate guno gwo mulimu n'okumenya ennyo ennyo nnyo naye nga nagwo nagamba kambeereyo nkwasaganye tomanye eno bakikubye walinawo nsobola okukikuba. Oyagala ebyemizannyo mbyagalira ddala. Obuvune ki bw'ofunye mu kusitula ebizito? Obuvune bwensinza okufuna embeera ku mubiri, embeera y'omubiri gwange erina okuba nga etambula mu kale kaŋŋambe oba mu bulamu obutuufu kuba omuntu omuzannyi yenna yenna aba azannya nga kituufu musituzi wa byuma talina kuba nga atambula ddeeri alina kale ebirowoozo nga bingi ebirowoozo talina kubeera na birowoozo bingi alowooza waka agamba ti kati essaawa zino sirina nakyakukola kikyakulya agenda kuyiiya eri ate oluvannyuma yakomeye kawungeezi agende ku training agende kale nga obwongo waka okwebaka nga tebuteredde bulungi ate osina training ogenza enjala era nebyokweyiya ebyemmere biki byonna byonna byakweyiya bweyiya tolina emmere gy'olina okulya omusituzi w'obuzito ate kati ogenda ali n'oli akakomando ate nga buli kaseera olina okulya nga olina okulya emmere egenda okukuwa omubiri gwe okusituka bulungi nnyo n'osigala ne muwiti. Abantu abasinga kasita basitula ebizito bafuna injuries ez'enjawulo olinayo z'ofunye? Ninamu nsiko zenfunye kuba ninamu muneno mavivi munuma ebyuma bintuulako nnyo okuyimukayo nabyo buli kanaku training gyenkola mweziriko munene era mulimu niraps zeneesiba nzeesiba olwokubanga amagulu ga mavivi gano gannuma ne muno mu joints muno namwo munnumamu era buli wembeera ngenda okusitula nina okuziwuminkisa bulungi nnyo nenzisiba n'obusisiba okulaba nti tezisukkawo ate. Kati bw'oba ofunye obuvune ng'obwo okola otya? Kibeera eri ggwe, coach wo oba sponsor? Ekyo kyo sijja kulimba kibeera eri nze kuba kati nze yeefaako sigamba nti nina kye bampa federation yange nedda tewali kye bampa ebyo nze abyeyiyiza era ne bandage ze nnina nafunako awo sponsor eyajja nembimunyonyola bulungi nnyo n'abingulira ezo ze nnina era zenkozesa nakati yabingulira byennina naye nga federation yo nze yeefaako bo bandabira ali eri ku last moment kati tugenda nti tulina gye tulaga bakutaddeko. Kati oyingidde weregistaza n'okuregistaringa otuuka otya okuba nga ogenda e Japan? Gwe gwali mulundi ogusoose competingamu ebyo ebintu ebinene? Si gwe gwali gusoose. Bwe twaviira mu Commonwealth Games Australia twakomawo okwetegekera Olympics mu Commonwealth twakomawo okwetegekera All Africa Games ezaali e Morocco nayo twagenda ne tuzannya naye tebyagenda bulungi kuba twatuukayo eri ng'emmere yeeri tetugitegeera bulungi era tetugimanyi balya migaati ffe emigaati tetwagimanyi emigaati gyali mikalu ate ng'emmere batupimira bupimizi ffe twagala kawunga twagala kulya mmere nyingi naye eri bali batubalira mbalire batugamba nti mutwale kano ebyuma ne bigaana kuba nali situlanga ebyuma byange ebintuulako bulungi nnyo nyimuka nabyo naye okubituusaayo waggulu nga bigaana nfuna bufunyika muwuluze nga nva wansi ekyo ekyenjala kyo kyankola bubi naye era nasigala nzannya kuba twali tunoonya obubonero bwa Olympics era navaayo okuna akabonero. So obubonero bwa Olympics bwalinga bulina kuba bumeka?
Kyo sijja kulimba nti bulina kuba buno naye kisinziira engeri gy'opafominzeemu ositudde emirundi emeka okoze totoyo kisinziira kati kyoba okozeemu awo ne bakuwa obubonero. Kati wano genda e Japan okutwala paka otunyumizeeko like bakoze listi you know ebizito points ziri bweziti kati wetegekese kitoleko ogenda kwandiza yatugamba mwagenda mu kampu. Twava wano atumaze okwetegekera obubonero bwaffe tumanyi twayiseeko era twali abantu 4 waliwo gwe bayita Kim Musoke newabaawo Kubo Zubairi newabaawo ne Masako ya Ivani era ffenna batukubira amasimu omulundi gumu ne tutwalayo pasipoti zaffe ku National Council okuzitwala okuzikwembase ya Japan okufuna visa zaffe. Visa ne baziteekamu bulungi era ne zikomawo nga buli omu agiina ng'era twetegese nga tumanyi buli omu. Awo wenyini bwenjagala tutandikira excitement eyo y'okweteeka ogenda Japan mugenda mu Olympics excitement eyo gyenjagala tube nga tutandika nayo nga tuvudde mu kuwummulako. Mukano gwange ali ku Spark TV, NTV, Facebook ne YouTube. Tovaawo tukomawo ndi ne Julius Sekitoleko. Please don't go away. Abiri mwenda ezakaita ku ssaawa 3 ez'okumakya. Mukwano gwange nzamu okujjukiza nti gye tuli ku YouTube awamu ne ku Facebook tuli live osobola twegattako naawe emboozi ya Sekitoleko n'obeera osobola okuba nga ogifuna. Bwe tugende mu kuwummulako abadde atunyumiza olugendo lwo okugenda e Japan. So nga njagala excitement eyo agimpe passport ekomyewo bakubiddemu visa togenda nko Japan gwe muligo ogusoose akafaananyi k'osiiga awo gye weesunza okukola n'ebyokulaba ogenda mu Olympics. Kyali kyamaanyi nnyo kuba ng'ebbanga lyemmaze nga mpulaningira ekintu ekyokugendako ku platform ey'Olympics kyali kyamaanyi nnyo nga nerekereza bingi nnyo ebyokukola nga nfiiriddwa bingi nnyo nenerekereza emirimu gyonna gye mbadde nkwasaganyako awo mpola nenetegekera omuzannyo gwa Olympics. Omuzannyo ogwo okuyitawo olina okukiwa obudde ate olina okuba nga otraininga kuba otatraininga eri n'abalala gye bali abakoze ekyabakulinze okukulagako naawe nti oba obadde otraininga obadde totraininga. Banteredde mu visa bulungi nnyo ndi musanyufu bulungi nnyo nkimanyi buli kimu bakimpadde kindaga nti ngenda kukola ki ngenda competinga n'abasajja buli kimu ne bankolerako bulungi nnyo. Olunaku lutuuse batugambye fe abagenda okusookayo boxing, weightlifting ne swimming. Kati ani abikolerako ebyo byonna? Ebyo UOC beba binkolerako ebyo byonna bo kasita naba passport yange bebabeera balina binkolerako. Otyo kati babinkoleddeko baŋŋamba ennaku z'omwezi basooka kuntwalako awo ku covid test yali ya mirundi 2 mu wiiki eyo nyininyini gye tugenda osituliramu yali ya mirundi 2 ne batugamba tetuddamu ttambula tubeere waka twekuuma obulwadde tetulina eyo otuuse oba okyali wano? Nkyali wano. Basoose ginkolerako wano okusooka okunfaminga bifo nga tetulina kugenda eri nti ndi mulamu oba siri kuba eri bali tebaagalayo bulwadde. Batukolako bulungi nnyo buli kimu ne kigenda bulungi testi ne tuziyita nga tuli balamu bulungi nnyo. Olunaku ne lutuuka ne batugamba tugenda era olunaku olwo lwatuuka batukubira essimu ku makya ne batugamba tujje n'ebintu byaffe we twajja nabyo ne batutwalako ku waliwo jako hoteri njeerabiddemu nkaawo naye nga eri awo kukyambuka ekkololo awo oba erinnya lyayo kuba njeerabidde ng'oyambuse ekkololo wano ng'oli ku Jinja Road nga ku Jinja Fairway Africana Africana Hotel. Ne tugenda awo ne tusula awo kiro kiramba enkeera ku makya ne batulinnyisa emmotoka ne tugenda ku airport Entebbe. Buli kimu ne kiyitawo bulungi nnyo ne bandaga nti olwo desire mukubidde kasimu
oyo mukubidde era mbagamba munnaye munyambe munsabire buli kimu naye byonna byonna byendese emabega nkimanyi Katonda agenda tuyamba wano eba batuwaddeyo kantu genda koma tulikavalinga ebintu ebirala ebyemabega ebyemabega sokolindeko okurikavaringa onakyogedde recovering nga oli otegeeza kimu ekyo kati waliwo ebintu ebimu bye twaleka tetukoze bulungi kati nga tulina okusasula landiroodi newabaawo n'amabanja amalala ogenagwamuko awo nga ebintu byokulya newabaawo kale n'obuzibuzi bwabwe nafunamuko okutunda piki yange nga nkimanyi eno gyendaga kuba eri yali ekaddiyeemu naye nga mba ngitunze nsobola okufunako kasente kenkozesaako okwetegekera zino empaka kuba bali tebampangako sente mboba wetegekere zino empaka ogendagenda mu Olympics bibadde byange nga nteeka mu maanyi gange nteekamu tusooka ate abali ku Facebook ne I'm sorry bambise kitoleko ensi bwetyo bweri oluusi ebizibu bye tuyitamu oluusi mukama ate abantu wali ato kusomoka kuyitawo okutuuka gye tulaga ebizibu byonna mukama byateeka mu makubo gaffe oluusi bituyambako okufuuka abavumu ate era tusuubiza nti amaziga gonna ge tugenda okukaaba agenda gatusangula nzikiriza nti mukama yakuteeka mu muzannyo guno alina pulaani nene gy'oli ate era alina ekyamaanyi kyagenda okukola ekyamaanyi so tokaaba mukwano guma byonna mukama abimanyi ate nawe akumanyi omulungi ali ku Spark TV ne NTV ndine Julia Sekitoleko nga musitusi wa Buzito yatuuka mu Japan naye bwe yatuukayo naberawo obutaatambula bulungi bagamba abuze naye niyeza yenyini ku poliisi ne bamuteeka wano mu kibuga Kampala ne bamuzza naye okumuzza byonna bwe bitwe byali ku kisaawe Entebbe kisaawe Entebbe bwe yatuuka ne bamukwata bwe batyo poliisi nemuvuga paka ku poliisi ne bamusiba olwamusiba ate ne bagamba nti alina musango so ensi yonna neyebuuza batalina musango lwaki ate bamusibye alina omukyala ali olubuto omukyala we Desire ffe ne tusalawo wano tusooka ne tumukyazaako omukyala ono natunyonnyola ebyali bigenze mu maaso kubanga akaseera kola tusobola kufuna Sekitoleko tubuulira ekyaliyo ali ku Spark TV NTV era muba olaba bulungi awo Sekitoleko ng'atuuka aba immigration basooka ne bamuzza wabbali okumwawula yayinza okuba leeta manyi kigenda mu maaso tusanga amanyi akomeddewo mu bitiibwa naye ng'ate ebitiibwa bigenda mutwala ku kanyogoga bamukya akajojijo ebibuuzo ebyayitirira era paka lwe bamuta ku lunaku olwokutaano olwa wiiki ewedde bakuta lwakutaano si kyekyo ku lwokutaano wiiki ewedde n'abeera nga asobola okuba nga dda awali maama we awamu ne mukyala newankubadde teyasobola kudda wa mukyala we kubanga mukyala we alina muto we mukulu we gy'asula mu nnyumba gye basharinga nga ya ruumu emu ne Sekitoleko bwatyo yalina okudda ewa maama we kubanga ennyumba gye baali basulamu baali bamaze obagoba olw'okuba nti baali badefaultinze nga tebasasudde emyezi egyagisubamu 3 gyali emyezi 5 nabagaa nti munnange ennyumba gye musulamu si ya gavumenti si ya basituzi ba Buzito si ya kika wabula nange nnoonya kasente bwe batyo ne bamugjayo kati akyalina okuba nga reportinga ku poliisi abeere nga asobola okuba nga annyonnyola olw'okuba nti bakyagenda mu maaso n'okunoonyereza kubanga ate nga bagamba abalina okuba nga bannyonnyola ensonga lwaki Sekitoleko yali ku lisiti bakyali Japan tanabakudda balina okuba nga babafuna basobole okuba nga bategeddera ekituufu lwaki bamanyi yali tasobola qualifyinga ate bamutwala e Japan awo ne we tukyali tuli ku lugendo olwa Julius Sekitoleko yagamba wadde amaziga agakaabye wadde ennaku ayise mu nnyingi tava mu bya mizannyo ekyo no kye tuliko olunaku olwaliro era nga tuli mu mboozi ye Julius nza tugende mu maaso mukwano eyesewo tusembye wali nga otunyonnyola ebintu biwali wejjeeko olw'okuba onoonya akasente ak'okwebeezaawo n'okufuna amaanyi okusobola okukola ki okompitinga obulungi ddala gwera wagenda omanyi nti ogenda kompitinga otyo nava eno
nga maze nga wenkugambye nti natunda kapiki kange nga nina ebintu ebimu bye neetagisa okugenda nabyo kubanga wenkugambye nti ninamu obulumi muno mulimu tyubu zengulamu kaawo ezisobola okunyambako nga ngenda tandika ngaze omuntu nina okuzeetuusaako ninako ne busapulimenti awo bwe nina okugulako obutonotono bisobola okukipinga fitness yange ne energy nabo nga nina okubugula bwa bbeeyi naye nga nkimanyi wemba kino nkikoze era ekirungi kigenda kujja ate nja kuzzaawo wenaba nfunye naye essuubi nalina ddene kubanga nkimanyi omuzanyi nalina wano mu ggwanga oba mu nsi endala omuntu nga training balina okumufaako bulungi nnyo balina n'okumuwa kale kaŋŋambe ebintu ebisobola okumuyambako okutraininga okutuukako eyo level okugenda okutandika okugenda okompitinga mu Olympics Games naye ekyo kyo saakirabako yadde. Anange tuddeko emabega katono wano ku booda olwoyiga ddi okuvuga booda? Wenaviira Australia awo wenyini mama wange yatetenkanyamu mukaawo nenfunayo ka booda akalooni era ku ssente ezo zibampa obukadde 9 okuva Australia ne nsasulako era ebimu ewo byetwali tukozeseza mama wange era nga omanyi embeera era ne kusomera eyo nina baganda bange basoma nabo naabayambako. Mama wange mulimu ebintu ebimu ng'okusasula ennyumba kale naatwalako ne mu kyalo okulimisako ku mmere ebeere ng'ejeno gye tuli era nga tekisobola kumala nti oba ozitwalayo zikaseera ate obeera olina okuteekayo era naye emmere yo kituufu twagirya era emmere bagirima ne bagireeta nga etubeezabeezaawoko naye awo wenjigire okuvuga booda mama asasuddeyo obukadde bwali 4 nensigala nga nvuga eyo booda gyembadde nina nengivuga kale navugako neera nga si nnyo kuba nina okukera ku makya nenvuga mpaka saa nga 5 nenkomawo ate nengenda ku training. Okiyiga otya omanyinzi waliwo kyentuna ekyo naye nga oba kizibu okubalansinga waliwo yakuyigiriza oba gwe kennyini mu magezi go? Ekyo nze yakyeyigiriza kuba omuzannyo nali ngwagala nga nkimanyi level gye ntuuseeko okugenda ne mu Commonwealth Games singa ate nkozeeyo ekinene ennyo mbadde nja kukomerawo mu bitiibwa bannange bye bakomerawo bye baalimu bye babawaana eno mu Uganda nga batuuse nga bawangudde emidaali gyabwe ya golodi era nga nange nkimanyi essaawa yonna yonna kijja kuntuukako ne ngamba guno omuzannyo sijja guvaamu mpaka we nafuna nange kyenjagala oba kyengoba mu maaso okubeera obulungi n'okulaga nti ensi yaffe nayo gyeri kuba nange era nsikirira Uganda okulaga nti ensi yaffe naffe tuzanya bulungi nnyo mu weightlifting. Kati booda eno tyakufunako obuvune bwonna ng'ogiyiga ogivuze kuba butayimbwa biki kuba bye tusinga okulya ku bavuzi ba booda? Kati ekyasinga okunkuuma ddala booda eyo nali sigivuga kiro booda nali nnyuka nga budde bukyali okulaba nti ngendanga ku training nayo nembeerayo nga ntraininga obutava ku mutindo gwennyininyini gwendiko nasigala nga ntraininga naye nga nkibalansinga nkimanyi okukeera ku makya 12 ngenda nenjiyawo nenfunayo emitwalo gyange 2 nenkomayo nempaayo ewaka netufuna ekyokulya nimbaako nange byengulagulako awo kuba kale sijja kuva eno era ngende nga waka oba oluusi enjala ennumye nga tebanafumba mbaako nange akanga ak'omunsawo nga ndyako awo nfunako obuntuntu obutonotono nebinetagisa okutraininga awo naye kale kyatuuka era ekiseera nga waliwo ekiseera wekyatuukira nga sikyasobola kati kubalansinga bintu byombi obudde bwokuvuga booda bukendedde. Bwenkutudde bwe nti mu feesi ndabyemu enkovu nendowooza booda zewafuna okuvuganga kino kyo ekyokufuna kati sente ezo eza Australia zenafuna zanviirako obuzibu kuba we nazifunira we bati kuba munaye bino simanyira kumanya naye Katonda ono ekayeka yali nange sijja kulimba sente ezo bazintemerako okwo abategeera nti nazifuna bantayiza era tebantwalako sente nyingi bantwalako obukadde bwali 3 nali nzitwala ewaka ne bantayiza ne bantema ne bazinjijako ewaka atuusayo 6 ewaka nedda kati we nazifunira waliwo gye nasookera ku federation yaffe
waliwo percentage gye batusalira gye tulina okuwaayo nimala okugiwaayo kati ninnya nzire ewaka simanyi olukwe oba lwali luddawa plan yali luddawa naye bantayiza mu kkubo ne banjigirayo ebijambiya awo nazibama nange era nga omanyi nayinamu ekiwuggwe ŋŋaanye ninamu bw'amaanyi ne bantematema munaye era ebijambiya byo byantuukako ne mu mutwe gwonna bijjudde neeno yo nekintuukako ekyo nensaba Katonda nensooka nenzira wansi nensaba Katonda nanyamba ye Katonda ali nange esaala zo zikola. Kyakutalya bbanga ki okuwona okusobola okuddamu ate okukola? Kwasi tuba nti watambulanga n'ebiwundu ebyo okugenda mu training. Ekyo kituufu kyantwalira ebbanga lya myezi nga 6 kuba nasigala nkyabiina naye era nga neekaka nga tebinakuwona bulungi nnyo kubanga nkimanyi essaawa yonna yonna wenviira ku mutindo mbeera nkimanyi nti omuzannyo wabiyo abalala abandika emabega abali mu yiti yange era babiisanya nange nga bakimanyi wenviirawo bwe nti oli agenda kuddawo naye nga omuzannyo nkyagwagala omuzannyo nga nsigala nga ngwagalira ddala nga sobola kuvaako nga mpulira ngwagala toba n'ebiwundu byange era nga nkomawo trainingamu mpolampola mpaka nga bigenda biwona ng'era wenzizaawo wali tuusa wali wembadde. Waliwo Desire watugambako nti waliwo wafuna obuvune like nga weetaaga n'okujjanjaba ng'okomawo nga like omubiri gwonna gukoseddwa naye era nga kyonna kibeera ku sayidi yo. Kituufu oba si kituufu? Ekyo kyo kyali kituufu kuba waliwo w'otuuka omubiri guno tusitula ebyuma bino naye waliwo omubiri wetuuka ekiseera ne guwulira nga gukooye nga tolina kugukaka tolina gufufusinga kati waliwo ekiseera gutuuka nga guwakanye guganye olina okusooka n'oguwamuuko obudde naye kati nze nga ate sinakimanya nze nsigala nkolaki ngupika ekyo kyo kyanviirako obulwadde ensooka ne nvaako okwo namalako omwezi gumulamba ne bantwalako awo ne mu ddwaliro naye era nga nsigala nkolakolamu ne pressure up wewaka nga nsigala mbukolakolamu era tebuŋŋanya ne busumulula omubiri gwange tebusobola kunnemesa obwo era nga nsigala nkikuba mpolampola. Kusomoozebwa ki kw'osanze okusinga? Kubanga njagala tuddeyo ku mboozi yaffe eya Japan naye bakoma gy'abasooka osettlinga like oddemu soke tugiddemu tuginyumye. Kusomoozebwa ki kw'osanze okuviira ddala gye watandikira eno mu kusitula obuzito paka wano w'oli? Okusomezebwa kwensiza okusangira ddala bamanyi ndi muzanyi wa weightlifting era bamanyi ndi ku ttiimu buli wembeera ŋŋenda buli kimu era kiveeyo ku federation mu ku UOC erugogo nzanyo omuzannyo guno ntambudde mu nsi nnyingi nnyo era ŋŋenda ne performinga bulungi nnyo wamu n'ebigaana naye era ebiba biganye embeera ntuukiriza erinnya ly'eggwanga era okulaba nti nsigala nkolaki nsigala tomanya nsigala nga training era nga nkimanyi si butamanya naye nga nkimanyi nja kukola ki ya kuperforminga bulungi nnyo era Uganda kuba kati ne ranking zennyini ze twayisaako okugenda okulaba nti Uganda nayo erina abazanyi ba weightlifting abatuukako ku mutindo gwa weightlifting manya wa Olympics okubalankinga kuba n'erinnya lyange lyajjiramu mu nsi zonna eziri mu bonna aba competinga erinnya lyange nayo lyayitiramu mwiriri era kati ensi eyo eri mu bantu 2 mu nsi yaffe mu Uganda twali mu nsi kale twali 2 bantu abayisaako kale bakaŋŋambe abatuukako ku mutindo ogwo ogw'okugenda mu Olympics era next time kyemmanyi tujja kuba nga tukikola naye okusoomozebwa kwennyininyini kwensinga kale kwempiseemu okusinga nze nga nze muzanyi kwefaako nze nga nze muzanyi mbadde neefaako nzekka nga ndeka bingi nnyo nembyerekereza neneefaako nze ebyokulya byonna byonna byakweyiya nga gavumenti yange weeri UOC weeri nga neefaako nze nga nze okulaba nti kipinga omutindo gwange n'ensi yange okugibafomingira obulungi naye simanyi kiki tebandabirira tebampa buvunaanyizibwa bwensobola kutambulirako mbeera obubeezi neyiya bweyiya buli kimu nzakyefaako bandabira wali eri ku mutindo wennyininyini ng'olunaku lwakugenda bwe basinga okunjagalira ng'olunaku lutuuse naye ng'ebyange biba byakweyiya bweyiya nga nange nkimanyi omubiri gukoowa nkimanyi amagumba gange gagenda gakola ki gagenda gakaddiwa oba gagenda gagwamuko amaanyi embeera nga sinagituukako eri yennyininyini
kakati nsi kizotambuddemuko era ngweta mu byemizannyo okusookera natandikira England olwava England nengenda Australia ezo bbiri olwava Australia nengenda Egypt olwava Egypt nengenda Morocco olwava Morocco nenzire Kenya Japan ibadde ezeeko naye nga sirina kyendi sirina kyenfunyemu yadde n'akatono sijja kulimba tolina kyolaga sirina kyendagawo yadde kyolaga nti nno kino okijje mu mizannyo nga bwoga nti no ninawo akayumba ninawo oba emmotoka oba ki tolina kyofunyemu sirina kyenina kuba kati olaba wengendedde Japan esaawa zino okugenda okutuuka eri bagamba mukazi wange bamugobye mu nnyumba ate nga mukazi muzito talina walaga ebintu babikanyuza ebweru nga bammanja olwandiro dwali omugambe nti nkomawo ngenda komawo ne kasente ng'osuubizza nali nsoose nenfunako akatonotono awo emuwaako naye era nga sente nyingi ze yali ammanjako enyumba nali muwaako butundutundu nga sente ey'okuzigattamu zaali nyingi nnyo ng'ate ekiseera kituuse bannange katugendeko mukuwumulako mukwano gwange ali ku Spark TV NTV nenga ne ku Facebook live kwetuli amu ne YouTube lino Julius Sekitoleko ono omusituzi wa buzito ku tiimu ya Uganda kutunenga tuli mu mboozi ye agamba tava mu bya mizannyo tukomawo naye tovaawo mwebale kubanga kwemulira nga mwekuumiddeko abali ku Facebook mwena tubaagala nnyo mwebale kubanga kwemuli YouTube yonna gye tuli amu ne Twitter Spark TV amu ne NTV ndire Julius Sekitoleko ngono omusituzi wa bizito gwe bali basibidde oba gwe bali bakwatidde Japan bw'ati ate ye ne yetwala ku poliisi bwe yadda wano ne bamukeba emboozi ye tuginyumya naye waliwo weetuuka oluusi ne tusikatiramu olw'ensonga nti akaseera kayita musikangu mukwano gwange nsaba onsonyiwe ekyo kubanga tuba tulina okuddayoko emabega asobole okukaminga down kubanga mandaba nga waatuuse azitowereddwa naye nga tukyagenda mu maaso n'emboozi yo era ng'olugendo tukyalugenderako ddala kati katuddeyo ku mboozi yennyini eri tutuuse ku Africana bakwadde passport yo twolekedde Entebbe airport tutuuse twerekedde tutuuseyo bulungi nnyo era tumanyi fena tuli bazanyi tugenda kuzannya ba neggwanga likitegedde nti tugenda kuzannya tugenze kubakiikirira tutuuse eri ne batwaniriza bulungi nnyo naye twatugira ku airport bamaze okutwaniriza batucekinga olwani abaaniriza waliyo kale kaŋŋambe abakungu b'e Japan eyo bajja ne batwaniriza ku airport awo wano Uganda tugende tusooke wano Sekitoleko tutuuse Entebbe road oyiseewo obuuyo Kajansi weeyongeddeyo Kitende mpaka ku airport awo kati tuvudde ku Africana tutudde mu motoka ate ekirungi twayita saidi za wano Kansanga wetwali ninamu akasente awo kuba naye nali siguze ebintu byange nga setegese bulungi neŋŋamba ow'emmotoka bambi ennyambe nenvaamuko awo nengenda nengula tube zange zigenda okunyambako waliwo n'empeke z'emmira ezisobola okukipinga obulumi obabuuza essaawa ezo nga ndikuzannya tebusobola kunnumirawo nembigula ebyo nemanya nti ekyo kiwedde mbiyina ng'era netula mu motoka netwolekera netugenda netutuukayo tuuse ku airport netuyingira munda tucekinze in netutuukayo era netutula wali buli kimu nga kiyiseewo tuli bulungi netutuula tulinze kataye yaweze ejje weyatuuka netutula bulungi nnyo munyonyi ndi musanyufu bulungi nnyo era nvudde eno nga nkimanyi Uganda abantu bange bonabona bakitegedde nti ninnye ngenze kuzannya era ngenze bakiikirira tutuuse kata netuddamu netufuna Kata Airways egenda tutuuse Japan kale kata awo twalwawo okuba twamalawo olunaku lwaki ate nga
simanyi engeri gye bali babukinzeemu engeri gye bagenda omutendera gwe tutambuliramu twamalawo ko olunaku twasula nawo era twagirinya ku makya mwasula mu transit twasula awo enyininyini awo nga tukyakala era nga womanyi bali balina okutuwa ku ssente w'okusula naye tetwasula tebatuwa ekyo mbeera nkimanyi ekyo kyonali nkimanyi waliwo eyakiŋŋambako bali balina okutufunira woteeri wano wetusula naye tetwakola ki kati mwasula ku bisaawo byammwe ku airport okutambulamu awo waliwo n'entebe awo okubeerako awo mu ntebe kugwawo n'owebaka nakunoonyako osobola okugira waliwo tebagaanawo wonna osobola okufuna n'okola ki newenyiga era twenyiga nemanya nti eyo munaye ekyo buli kimu kubanga embeera yo mbadde ngiyitamu buli kamu emabega nga nkimanyi nemugamba mwana tugume kasita buli kimu kibaawo kino tugenda kukomba ku majja kasitaawo ekirungi tugenda tuukayo eri tuyinza n'okuzanyaawo bulungi tuzanye era tukomawo nga tuli bulungi tukomawo tuli mu ssanyu era bannayuganda nga batusanyukirako naye kale ekyo kyo twakigumira ne twebaka ne bukya ne tulinnya ennyonyi ne tutwala mpaka Japaani twatuukayo awo zaali ssaawa nga 10 ku 11 ne batwaniriza bulungi nnyo naye mu kutwaniriza kwaffe ne batutwala okutucekinga covid test ne batusangamu kooki wa boxing omu ng'alina akalwadde ako era twamalawo ko obudde bunene nnyo twavaawo nakiro kati mu kutuuka awo tumaze tutestinga ffe abayiseeko abalamu batutwala mu training camp gye babukinga hoteeri kati waliwo twali tulina okusula abazanyi bennyini abagenda okuzanya balina village gye babazimbira ne wabaawo kati ffe nga ffe abagenza okutraininga mu training camp gye batugambye balina hoteeri gye batupangisiza naye wennyininyini okuva ku airport okutuuka ku gundi ku hoteeri eyo simanyi owaki owaki naye nga ze kyemmanyi singa twakozesaawo ennyonyi yali tutuusizza mangu naye olunaku lwennyininyini olwennyininyini twalinnya ziringa oba ssaawa 2 awo ez'ekiro 2 awo oba ku 3 tulinye ne batuleetera baasi tutudde mu baasi etuvuze olunaku lulamba batuvugirawo basaawa zaali 6 ku 7 awo essaawa 6-7 kagambe 7 hours okutuuka we twali tulina okukola ki okusula ate nga jjukira tukooye olugendo lubadde lunene naye ne tukigumira ne batutuuza mu baasi obudde ne bukya jjukira ate eri 10 buba butandise okutangaala ne tutuukayo bulungi nnyo wetuba tutuusa awo tuyingira mu hoteeri kale ne batwesiga nnyo nnyo engeri gye basanzeemu oli akalwadde ne batugamba buli omu alina kubeera mu hoteeri ye tewali kufuluma emmere bagikuleetera ku mulyango ngaebasigala nga batucekinga era zaali ennaku nga 2 ate owa swimming naye mu kututestinga ne bamusangamu akalwadde era ne bamutugjamu engeri gye twali tetuli nnyo naye ne bamutugjamu naye ne bamutwala gye balina okumutwala eyo gye bamujjanjabira ne tukomawo manyaffe weetuli muli mu luumu zammwe tuli mu luumu zaffe tulya tunywa naye era nga obukoomwe buli ate nga engeri gye tuvudde eno nga tumanyi tugenze ku traininga tumanyi omubiri gwaffe gwena tandikirawo okutandika okuwaga okudda wali wennyininyini we gulina okubeera naye ne tusigala mu nnyumba eyo mu luumu zaffe twamalamuko wiiki nga 2 n'ekitundu nga tetutraininga tubeera bubezi mu nnyumba ffe abantu abagenza okutraininga naye twatuukira mu maluumu ne batugamba tebali kufuluma tusooke tubeere omwo kati nga ndabira ddala tewali kyakukola naye era nasigala ntraininga mu nnyumba nga mbuuka naye nina nebbaga yange eyo gye nagenda nayo nga ngikwata era nengisitulanga byuma ku masozi ange okukola ki okubeera active nga tezibeerawo nga tezirireze nensigala nkuba pressure zange mbuukabuuka ntuyanira omwo nensigala ngaera nkikuba mpaka olunaku lwennyininyini lwe batugamba nti tugende bali bakomyewo bawonye ne batugamba nti kati tugenda tandika okutraininga ng'era ebbanga liyiseewo ebbanga ddene ne tutandika okututwala ku training naye era nga womanyi twatuukayo eri bali tebalina jimu za weightlifting jjukira ffe tusitula tukuba wansi byuma waliwo ekizimbe ekisinga obuwanvu ekyokusatu mu Japan batuteeka wansi mu parking yakyo gye twatwainingiranga osobola okuba wansi okumenya kizimbe oleme okumenya ebizimbe kuba ebyuma byo bizitowa ate mukube kuba wansi
birina sawundi gye bikola mulabira ddala nti biyinza okuleeta obuzibu. Olwo mutrainings ennaku mmeka? Tutraininze awo tutraininzeewo kumpi wiiki emu ndowooza. Kale kaŋŋambe tugambe ennaku ndowooza 10 ze twatwainingawo naye nga ffe abagenda mu training camp okwetegekera omuzannyo gwa Olympics tutraininzeewo ennaku 10. Ennaku 10 ezo tezagenda bulungi nnyo era tetwatwaininga kumpi kaŋŋambe tetwatwaininga kuba abazannyi bannange abamu bonabona bazannye bubi lwakubanga byebyo ebintu tebafuna training bulungi. Naye ekyo kyo twakigumira ne tutuukayo. Kati ekyasinga kale kaŋŋambe oba okunkyankalanya ennyo tumaze okutraininga tutraininze. Olwo bano officials mubalabako bajja ne boogerako nammwe embeera bweri babannyonnyola baba updates? Kati abo bo tusula nabo tubeera nabo naye tebalina kye batugamba jasi okutugamba okujjako tugamba nti kati saa za training ne mugenda mu training. Olwo bagamba ddi nti tokolifayinze? Kati tumaze okutraininga batugamba ng'ennaku z'omwezi 2 omwezi ogwo ogubadde gwa 7 ennaku z'omwezi nga 2 tugenda kuva wano awo nyininyini we twali mu hoteri okugenda eri ku village ya games. Batutegekera maluumu buli omu alina luumu gyagenda okusulamu era bamulabirire bulungi. Wesunze platform eyo? Nesunze buli kimu nkyesunze nkituuseeko nga nina buli kimu nekinzikiriza okuyingira nga mbirina byonna netegese bulungi nnyo. Olunaku olwali njukira lwali lwa 16 Mr. Katende oyo gwe tugamba official waffe gwe twagenda naye ng'ajja ku makya breakfast ngenze kufuna breakfast ndye ngende ku training ng'ajja ng'ampita ng'agamba ampita nze ne coach wange nagenda naye ng'ampita ng'aŋŋamba nti sekitoleko mugamba wanjisewo n'aŋŋamba nti okimanyi ebibyo obubonero baganye okuteekayo oba obubonero bwaganye okuwera ogenda kudda Uganda. Sooka ontangazeemu awo basobola okutwala eri nga obubonero tebunnawera? Ekyo kyo sijja kulimba nti tebasobola kutwala nga obubonero tebunnawera. Awo siraba nsonga lwaki ate baba bakutwala. Omuntu yennyini nga bamaze okukonfaminga nti oyiseewo buli kimu details zonna bazikola kiba zibasindikira ne bamanya kikyoli. Naye nze simanyi kwe kyava, sijja kulimba. Oti wakikugamba, how did you feel? We yakiŋŋamba, mala kukiŋŋamba nankwasa tiketi ng'eriko ennaku z'omwezi nga 2 oddayo waka. Banno bo traininze nabo bali awo? Kale tebaaliwo bampita nze ne kooki wange. Ne kooki wange nze yaliwo nankwasa tiketi eyo naŋŋamba nti ennaku z'omwezi 2 naswika nengenda bugenzi mu luumu natandika kusaba busabi Mukama Katonda nga nnyambe kuba kyekiruubirirwa kyange nga ndabira ddala kibadde kikutuse ng'ebbanga lyemmaze nga traininga. Kooki ye sijja munenya ye teyalina buzibu nange kuba omuntu yennyininyini yatuwa message eyo. Omuntu yennyininyini yatuwa message eyo naŋŋamba nti nzira waka. Kyankosa nnyo nempulira bubi nnyo nempulira nga neekyaye ne breakfast saagirya nengenda bugenzi mu luumu nembeera omwo nga nsaba busabi Katonda nnyambe nga simanyi ennaku ezo tomanyi ezinaatuukira ennaku z'omwezi nga 2 okudda ewaka tomanyi bayinza okuba bafunye ekikyuseewo. Naye nenguma nembeera awo naye ng'obwongo bwange tebukyatereera era saddamu kutraininga. Bagendanga ku training naye nagaananga okugenda nesigala mu luumu yange nga ntudde kuba kati bwe baba baŋŋambye nti sigenda kuzannya. Toba otrainingira ki? Mba sirina kyengenda kutraininga neŋŋamba omutima gwange neŋŋamba kati lwaki mwandeeta mwalindese eri nensigala ne bannange be mwalekayo eri nemmanya nti ndi mu Uganda kuba kati mwawandiika erinnya lyange ensi emanyi nzize kuzannya. Abantu bonna bamanyi
ebyo mbyebuuza jasi mutima saabagamba saabaddamu kuba munaye bali bakulu bange be bakulira ebyemizannyo ate be bantwala n'obyebuuza ng'ate wobyeddamu nga wembyeddamu naye nga sikyalina kuba kati obwongo bwange butandise okukyankalanya kuba ekirubiriro kyange munaye kiganye sigenda nakulenyako ku platform ya Olympics gy'otundidde ebyo byonna. Olwo mu ruumu omwoli bakuwa essimu ng'osobola okukubako eka? Esimu yo nali ngiyina siina n'omu gwe nagamba kubanga nkimanyi kigenda kunswaza mbaze nga nkimanyi ngenda kuzannya kati obagamba nti togenda kuzannya okugamba nti zigenda kuzannya ate n'okugamba eggwanga nti bankomezaawo nga bavudde no bagamba information yaabwe egamba ngenda kuzannya era bantaddeko ku tiimu bantutte ng'omuzannyi. Kati omulumu ofulumamu ddi? Lumu nfulumyemu bwe baŋŋambako mwezi ennaku netegeka ennaku lumu ne ŋŋamba Katonda wange nsaba onnyambe sigala kudda Uganda bizibu nnyo bingi byendese siina kye ŋŋenda kukola pikipiki yange ngitunze okulaba nti ngenda funa zino sente ngende ngulemu wakiri endala empya gye mbatandikirako nze malirize n'ebizibu byange byendese emabega malirize ne balandiroodi bange nga tomanyi togenda kutandikirako otuuka wano ani gwogenda okunnyonnyola. Kati mu ruumu bajja okukonkona bagamba kati sekitoleko obudde butuuse tiketi yo onakudda ku nnyonyi. Eyo gyo tebankonkona sijja kulima kuba bagenda okitegeerako olunaku lwenyini nalina okukola tesiti naye ngaobwongo bwange bwekyaye nasaba busabi Mukama Katonda ne mugamba Katonda wange nnyamba sigenda kudda Uganda buli kimu kikoze eki kintunuulidde n'abantu benyininyini kali bagenda kuntunuulira batya uze omuzannyo gwe baleese eno okuzannya bavudde eri nga bawandiise mpiseeko ate kati bakiŋŋambidde wano musiiseeko nga kiba kinkoze. Wataddemu akasente koonako obadde osigazzaamu oguze eddagala mmere biki omukyala naye omusuubiza nti ennyumba mwenzira ngenda kusasula landiroodi omwana tukole shopping kubanga yaŋŋamba waleko omuwadde emitwalo 15 gyokka aguleko keesi n'ekireceiver just byonna essuubi byonna liri mu ggwe maama n'abantu abalala bonna batunuulidde ggwe. Kati olwo ova mu hotel? Ngudde mu hoteeri nali simanyi nagyendaga naye ekirungi otwale ku hoteeri nga wenyimirira bwe nti nina gye nengera eri train ng'eyitawo egenda neŋŋamba kati ate jjukira bali abeeri tebamanyi nnimi oluzungu okufuna oluzungu kiba kizibu nafuna bufunyi ku Play Store nengenda nenjijayo translator nempandiikamu ekigambo train wenakiwandiikamu nengenda nentambula nalwali lwakumakya ate siina n'omu gwe nagamba yadde eja sina pakingawo obuntu bwangawo bwensobola nentambulamuko neŋŋamba kansooke ntambulemuko n'ogenda ku train gy'obadde olengeranga? Nengenda ku train gye mbadde nengeranga. So translate eno yakuyamba etya gy'obadde unloadinga bw'osaamu ebigambo byeyagala okwogera dde oluzungu nga luweerawo sekitoleko? Naye terugenda nnyo. Nsonyiwa okubuuza ekyo kuba wangaye wakuba mu P7 I can imagine omwana asomedde mu ssomero eritali nti oluzungu ddo si lugenda nnyo naye ngaokulogera ndogera naye era nga mulimu era ebinema ebitonotono naye era nga okuwulira dde okuluwulira na bulungi nnyo era jasi ekisinga okunkalubiriza nnyo jasi spelling ezimu kale zinziwanira okuwandiika. Otranslate omugambye ntwala oyogera omuntu oba oyagala omugamba ng'omulaga essimu kyoyogedde ng'omulaga namulaga wano wansi nga just anaga bulazi direction natuuka butuuse nagoyanga mbeera eyo byange nga tambulamu era ku nenambulalambulako awo ebisigadde jasi ebyo sijja nagendayo nnyo kuba embeera olunaku mmeka ezo? jakusi munaku 2. Olwo weekyusa ddi n'ogaa nti naye omanyi kale neetwale ku poliisi? Jasi naye nina wentambulira omusajja omusajja mujasi yali mu Pakistan
ngamba nenjogera naye mu luzungu nanga bali kunoonya nga bali mu kunoonya bakutimbye buli wamu jasi yangamba bugambi waliwo amulazeko ekifaananyi bali kunoonya mugamba munaye eno gyendi simanyiyo sirina nekimmanyi eno naye eba bali kunoonya nyamba ontwaleko ewuwo soke nfuneko okulya owongulireko akokulya musajja nantwala ewuwe ntuukayo bulungi nnyo angulira kacyayi manya nampa kacyayi nampa emigaati nendya bulungi nemugamba naye nsaba kunaabako wano nengenda nenaaba nemugamba abambi nyamba buyambi ontwale ku poliisi nzire ewaka nga ngumira ebizibu bye bandeeteddemu eno ekitoleko naye banaye mukama tusaasire naye. Anyway, abali ku Facebook ne YouTube ne Spark TV ne NTV oso twegatako naawe atasobodde kubeera kweje mikutu gyenjogeddeko emboozi yaffe ku Not 7 Not 6 14 19 98 eri Not 7 Not 6 14 19 98 yessimu ya mwasuzo mutya ya WhatsApp oso twegatako butereevu ku mboozi yaffe eyo ne tuba nga sobola okweyongerayo muno okuwaya bangi mbalabye era njagala okwebaza mwenna abavaayo okuba nga muyamba ku Desire Baby Master njagala obebaza mu ngeri y'enjawulo President wa ebikonde omwami Moses Mohanji nkwebaza weebale nnyo weebalire ddala ono yavuddeyo n'akwata capital n'amuwa Desire atandika okuba nga aluka ebibbo aba Baby Master bamuwadde obugoye bw'abaana newankubadde era bwonna tebwawedde okuba nga ate obumu bali tebabulina naye maternity nawe oba olinayo ku maternity tuba tusobola naawe okwebaza naye nga bambi mwebale nnyo mwenna abasobodde okusindika obuyambi mu ngeri obw'enjawulo mwebale nnyo mwebalire ddala olwo ne bendabyekawo nga babuuza nti basobola okuyamba Julius Sekitoleko tujja kuba tubasomera ennamba engeri muyinza okumuyambamu naaba nga asobola okufuna obuyambi obyo naye nga tubeebaza temujjanga okwo mwebale nnyo mwebalire ddala so Kitoleko taata nsaba tugume masajja kwagattako amakazi naye ngenda kuwulaganga abakazi ogume taata tumaleyo emboozi yaffe ate tusobole okugendako mu bawuliriza abafa abalabi baffe tulina tubeegattako olwo omwami omupakisitaani akwadde ku kyokulya onaabyeko omugamba taata nsaasira onyambe simanyi poliisi eri luddawa wano nantuuza mu motoka nantuuza ku kitebe kya poliisi weyantuuza ku kitebe kya poliisi awo oyo neŋŋamba ndi Katonda nyambe ntuuse mugine bambi bampisa bulungi tebampisa bubi boti batugamba tetukulinako buzibu jasi kati kyolina okukola beera wano beera nga ali ewaka jasi bano bali okugamba oli luddawa bali kunoonya bagala kulabako gyoli babadde bamanyi baafa wabakuwama so yakutwala ku poliisi oba gwe ate ofuna muntu mulala nyini yeyantuusaayo era nantuusa mpaka mu ofiisi nantuukaawo ye nagenda bibye poliisi ekulaba babadde bakunoonya kubanga nkikakasa nti baofficial beeri bakuba amasimu awo wonna poliisi ekunoonye reaction yawe yali etya nga bakulabyeko nga gwe weereese bo baali basanyufu nnyo bo baali tebalina buzibu nange basanyufu nnyo ne bamuleetera n'emmere nga bandaba engeri gye nali nkankanamu kuba nali nsula bweru embeera yeeri nga sigitegeera nali nsula bweru nga nkankana buli kaseera nga omubiri gwange gukyuse nga bo bakirabira ddala ne basooka ne bantwalakawo mu ddwaliro ne bavaayo ku mpeke nentereera bulungi nnyo wenatereera naye nga byo byoyogera obitegeera nali sibitegeera kiwalazima jasi kasamba nga ntuusaawo kale wasigaddewo tetujja kugendayo nnyo wala nnyo bakutika ku nnyonyi bantise ku nnyonyi nkomyewo otuba ku airport Entebbe bwomanyi buli kimu kyawedde tewali kati omusango tegukyaliwo kasita bankomezaawo nkomyewo omusango tegukyaliwo nkomyewo ewaka ni bulungi otandika okufuluma ennyonyi bulungi ennyumba nfuluma waliwo omukazi eyajja naneesooka awo naga yegwesa Kitoleko Julius ambuuza yegwesa Kitoleko Julius nemugamba yenze nyawo agamba mpa paasipooti yo ngwata paasipooti yange nengimuwa ndowooza bya bulijjo nkomyewo
passport yange bagimpa baginjijeko agenze wali ne tusigning out kulaga nti nyingidde banjijeko passport yange ne babako we bantwala ne bantuuza mu kaduuku ako ku airport waliwo akaduuku bakalewo nasanga ono omusajja omuzungu nga naye mwali muno olusawa ziri mmeka Julius guma mukwano musawa 3 ez'okumakya ngomyewo siina musango gwenkoze kuba nnyonnyodde nti banaye neetute ku poliisi ekyayina siina musango n'akatono banyonyolako yadde sibanyonyodde banteeka bulesi mu kaduukulu mulimu obufaliso olwo bakubuuza bo tebakunnyonnyola lwaki bakutte banyonyonyola ebyo tebabinyonyolako ntune mu kaduukulu ngeno okulaba batandise okuyita poliisi bayize poliisi eyambadde ebyambalo bya bulaka nga baŋŋamba bagenda kuntwala sibimanyi simanyi lwaki banange mukwano gwange ali ku Spark TV NTV kasooke tugende kumukolamuko bambi nga bwakakkana embeera gyayitamu sinnyangu baswiti omuntu ekasooka ambala ku ngatto za kikitoleko kati zayambadde gwoyinza okuwulira kyawulira mukwano gwange naye nga tugendagerako mbaka abasuubuzi njagala okwebaza Mama Fiina nze wa bannange Mama Fiina kwali alaba era agambye agenda kugulira sekitoleko bodaboda empya bannange simanyi katukomewo dakiika ziri 3 ezaakono bakusaawa ennyeza okumakya mwasuze mutya mwoli ndina omusituzi w'ebizito wa Uganda ono ye Julius Sekitoleko era nga wiiki weri etandika natandika ne mukyala we Desire naye ate twagadde wiiki tugiwunzike naye tumanyi ebiki ebimukwatako kubanga bantu bange mumbeereddewo nnyo olwa Sekitoleko ate Mama Fiina mukama akwongera omukisa amugulidde bodaboda mpya ayagala efumena mu mannya ge so tukyagenda mu maaso n'emboozi ye tutegeere biki ebyaddirira awo kaduukulu atuuse bamutadde kaduukulu ku airport wano Entebbe olwo awo omaze okukubirako kasimu abeewaka Desire omukubiddeko ko maama alina gw'otegeezezza nti bakukabye anja kwogera lulimi lwo kati nga nali ntuuse nvudde Japan ntuuse Kata ku airport nafunako ku wifi awo nenjogerako ne Desire nenjikubirako ne maama nembagamba maama ntu kati ndi kujja maama wange naŋŋamba nti kati kyolina okukola sooka otukubireko tiketi yeeyo tumale okulaba essaawa z'ogenda okutuuka ku airport Entebbe tubeewo tujje tukukime nemugamba kale nenjikuba bulungi nnyo nenjimuweereza essaawa n'aziraba era nagenda okutuuka Entebbe awo nga maama wange we bali awo naye nga sinaakuwuliziganya nabo okubakubirako nti oba ntuuse naye nga bo ebisaawa bazitegedde badde bazirabye era ne bantuusa mu kaduukulu tebagenda kufuluma eno bakwatira eri bankwatira eri buli kimu ne bakinjijjako nenyingira ne bantuusa mu kaduukulu bulungi nnyo nebagalawo n'okugalawo okubeera nga baneeraliikirira nyinza ndowooza okudduka n'olinya train eddako otyo nentuukayo nali awo ne batandika kale bakameramani nabo baali bangi nnyo bannamawulire kale kangabe bannamawulire baali bangi nnyo nga bazze okwogerako nange naye tebabaganya balina engeri gye bakolamu connection zaabwe awo nga mpulira boogera nti bali eri wansi kati bali waggulu bali wansi bali waggulu naye mu kuntwala bayambuka waggulu bannamawulire gye baali abamu ne babagamba tuligenda yita wansi bonabona ne bakkirira ng'ate gwoli waggulu nga nze ndi waggulu gye bantadde kati bamala okubagamba ne bankwata bulungi nnyo nenfuluma ne batepekinga emmotoka yaabwe ya poliisi ne bankuuma bulungi nnyo nenyingira era we nayingirayo bati ne bagirookinga ne bagijjawo mangu nnyo speedi nga abamawulire babakuba ekimooni bo tebategeere batwalagawo batwalagawa naye olwo bakujjaawo bakutwalawa twavudde awo bantutte ekibuli
banjijjaawo ne banvuga ne bamutuuza mpaka Kibuli. Tuuse Kibuli bagamba Ssekitoleko oli mikono gyaffe, tukwagala, oli musajja mulungi nnyo, naye nga nze simanyi kiki kindeesezza kuba sigendangako Kibuli, ate bagamba eyo musango era gulina kubanga musango munene. Neŋŋamba ate banaye musango ki gwe nkoze wano. Nze nasigala nsaba neŋŋamba Katonda nga nnyambe kuba sirina kye nkoze, sibbye muntu nga nvudde eri. Nzize bulungi nnyo naye ate engeri gye bankwatamu nga genda muzannyi nga w'eggwanga, naye ate okukomawo mu ggwanga lyange ekifaananyi kye nalaga kibi, okundaba nti bankwata nga ninga abbi omuntu ate nga nali eri tebampisa bulungi, manya tebampisa bubi. Ne bankomyawo eno ne bantadde mu motoka bulungi nnyo ninga kati abbye, ne ntuukayo eri bankuumidde wantu wonna wonna nga bantaddeko security y'amaanyi olwayingira egundi awo Ekibuli. Bantuuzaawo nali sinaakwebakako yadde, naye nenguma ne ntuulaawo, tebalina kye bambuulira, jasi bantuuziza butuuzaawo. Ne olunaku lulamba olwo nalumalaawo, bwali budde bwakawungeezaawo ne bambuuzaako ebibuuzo butonotono awo, naye tebasigamba nti oba bamalayo. Bambuuzako katono nnyo mbu ovuddewa biki biki, ne mbagamba gye nvudde awo, naye tebambuuza nti oba biki. Ne bagamba kati omanye ekiriwo nti nedda, nti kati oli naffe. Ne mugamba ate mbadde mmanyi nina kusinkana bafamire yange ne mama wange gye nzira ewaka, nti aa ogenda sula naffe. Olwo maama mutaddemu kasimu kuba yasembye okwogera naye ng'oli Kata. Maama kati essimu zange eyo nali njiyina ndowooza naye nga tebannategeera nti oba njiyina simanyi. Kye nakola nakuba mangu essimu awo ne mugamba maama oli ludda. Maama n'aŋŋamba ndi ku airport mwanange nkunoonya. N'aŋŋamba mwanange nkunoonya sikulaba. Ne mugamba maama bandeese Kibuli. Naye engeri gye bandeese maama nange tebanzikiriza balabako yadde. Naye ndi Kibuli wano, osobola okujja n'okola ki? Onsanga. Mamange n'akabira entebe. Bali baganya omuleeta gye ndi. Nga yeyanzala sirina musango gwenkoze, n'akabira entebe. Nga ayagala nduuge gye ndi. Ayagala atuuge gye ndi andabeko. Ate nga n'ebyentambula si bye byangu. Ebyentambula tebyali byangu. Manyi ayibangaye mbw alina omusajja awo gwe yaliko nnyo. Mubeerako paka we yamutuusa Ekibuli n'ajja. Yajja nga talina na maanyi. Ng'atidde gye bantutte kuba sinze yeetwala nange bantwala butwazi mu games. Olwakaddeko empingu batolina? Ziina mpingo naye ng'engeri era gye bankuttemu ne gye bantaddemu wali eraga nti ndiko empingo. Tebanzikiriza kudda tebanzikiriza kudda eri. Ntudde mu kifo kimu siina kale olwamala okubira mama wange n'essimu ne baginjijjako ne banjjako ne passport ne baŋŋamba teri kuddamu kuwa ssimu. Kati maama bw'atuuka bamukkiriza okujja w'oli? Yasooka tebasooka mukkiriza. Yasooka n'akuba emiranga gye n'akaaba mama wange akaaba. N'agamba bannange oba munzitira wano munzitere nga nibaze okulaba ku mutabani wange wali bulungi. Mama. Uganda nakuza mwezi nga 2 yakomyewo. Mufa mwana wange. Ndagala mwana wange. Sina kireke njagala. Mwamutwala Australia n'akomawo ne bamutemula temwanyamba. Nafulumya miliyoni 7.2 nasaba kaso yannyamba ki. Bamutemula nga bamusaba sente gyeje bweru. Tiyafunako yadde 10. Bati mumbonyabonya. Mumpa mwana wange. Ndagala mwana wange. Temunyambangako. Omwana bwe yafuna omutima gwagaliza eggwanga ly'okuzannya sports. Mwamutwala Japan amazeyo mwezi mulamba. Mumutusizaako obuzibu. Mumuwadde tikiti ng'alina okudda nga 2 yagenda kuzannya Olympics. Lwaki mwamutwalayo nga tagenda kuzannya? Kati mumukomyawo mumukwasa poliisi. Poliisi yeyina okumutwala.
mumpa omwana wange saagala mumbonyebonye oye twakowadde okubeera mu mbeera y'okubonaabona ffe tuli bavuumu tuleke abaana bange mbonyebonye nabo kuva buto njagala mwana wange sina kyakyebamusala australia nakobaatemu ne bamutemula yakoze musango ki mumpa omwana wange sina kyaki njagala wadde batubuzaabuza mukkirire mwambuke nga missoni yonna bagimanyi muyina engwe ffe gavumenti tetuwangako wadde kyakulya tetuwa wadde obuyambi bwonna esikimupulinga omwana wange mumulemera kuba meka babulidde mu bweru omwana wange yakomako olunaku mwamwa tikiti mwamutwala kuzanya limpikisi mumukomyawo tazanye kati mwekuba ndi mwabategeera lwaki mwamutwala ejapaani teri maama asobola kugumiikiriza mbeera eyo era abaana bwezizingira okulaba nti omwana we asobola okuba nga ali bulungi era nga ali bulamu kubanga yesala ya maama buli maama yina asabira mwana we okubeera bulungi omwana we amusabidde apatikanye naye wadde okusoma kuganye P7 mwakomye naye ategedde tusanga mukama ino ekkubo lyamutemedde okuba nga ate asobola okuba nga agenda kufuna essanyu alinnya ennyonyi sala za maama zonna afukamidde asabye mwana we ayitemu akasente akaleete omwana akomye bamukutti gwenga maama ekiseera kiba kizibu ddala naye njagala okwebaza mukama katonda yasoboseza maama omutaka akaseko ku matama kubanga nsula nti olunaku olwokutaano lyali ssanyu jereere ngalawo omwana we bamumuteeredde awamu ne desire maama w'omwana wa Ssekitoleko naye okuba nga afuna ku ssanyu mukama mulungi mwebale mwenna bannayuganda abasabira Ssekitoleko bannayuganda bakusabidde Ssekitoleko bannayuganda bakubeereddewo Ssekitoleko bannayuganda bakwagadde n'abantu tebakumanyi ebya ddala bakubeereddewo era saagawoze twali omunnayuganda ine yakujajinze okitegeera bali wamu naawe era nsaba obeere mugumu kyonna kyekiri kijja kuggwa ekibuli bamaze okulaba maama bamukkiriza okulabako bamaze okumulaba najja nandabako bamaze okundabako banjigyeko buli kimu bakinjigyeko era nga wenajja obati wenagenda ne baŋŋamba nti kati genda ogambe mamawo manya mamawo mugambe nti kati tebagenda kuddamu kati kuddamu kwogera naawe tulina gye kutukutwala olwa kutwalawa kale bo baŋŋamba bagenda kunsula ngenda sula awo wekibuli naye kati nze simanyi oba ddala kituufu bawa ngenda okulaba bazze ne bannona bantuuziza mu motoka era nga security ey'amaanyi ng'omuntu era alina omusango gwakoze ne bantwala ne bantuuza mu motoka bantuddeko side ne side ne maaso ne banvuga ne bantuusa ku Jinja Road ku poliisi. Birowoozo ki by'olinaawo? Olowooza ati? Sijja kulimba we natuuka ku poliisi y'e Jinja Road awo. Nze sikolangako musango wano Kampala ne bantwalako mu kkomera. Weewala emisango. Newala emisango. Ntuuseewo serimenti gye baateekawo gye nalabako omusajja yagintomera n'aŋŋamba baŋŋambye bano bagamba wabba ssente za gavumenti. Omugamba nze sirina ssente ze nabba naye nze kyemmanyi ndi muzannyi oba kaŋŋambe ndi mukozi wa gavumenti ngambe ndi muzannyi wa tiimu Uganda sirina ssente ze nabba nze. Agamba kale ngenda okulaba banzigulirawo yingiranga banteeka mu kaduukulu bannange siyingirangako mu poliisi simanyi nawe faanana munda naye natuukayo eri munda ekibuli bakusa ku Jinja Road era bakuyingiza akaduukulu nga baŋŋamba ogenda sula wano nsanzeemu n'abalala abasiba abalala abaziba emisango yingidde bulungi nnyo mu kaduukulu era natuuka we bati nenyingira munda natuuka butuusi wansi nensaba Mukama Katonda wange ampise mu kino. Olwo munda bosangamu bagamba ki? Munda baali tebamanyi natuukawo bansaba ssente za kando ne bagamba twogana ne sabbuuni sirina ssente nzize nga wendi siyingirangako mu poliisi nesulako wansi kabalaza naye ennaku ze mmazeeyo munnaye zinyangu zigimanyi nzula kabalaza wansi embewo envuwa naye nga wensaba Katonda nnyambe siyingiranga ku poliisi ziiza musango na gumu gwe nali nkoze mu nsi eno
kati ku police okundega mu kaduukulu ejinja road mama bamukiza okujja okukulabako nali mu kaduukulu omwo nasooka kutuula essaawa ndowooza nga 3 nengamba engeri gyemanyi enamba ya maama mutwe nenfuna omuzirikale gwe mbuuzaako awo nemugamba sewo nsaba kunyamba siinamu yadde n'ekikumi naye mama yanaabaze wano eno wagira nakuwa nusu 10 olwo yatayimu nsaba mukubirako mumanyise weeni anatene ku mmere nali sinaakulya ng'enjala ennuma maama n'omukubira n'omunyonnyola tisiri kibuli kati ndi ku Jinja Road mama nemugamba maama bandeze ku Jinja Road nina mu poliisi munda ntudde wano eno kabalaza maama munda abalagala mwana wange kajiji siira kyakola naleeta emmere nandeetera emmere olwo saawa zirenga mumeka yoma n'essaawa yandeetera emmere yagindeetera na ssaawa emu ey'okumakya eyekawungeezi era ng'enjala ennuma nendya naye nga era si yenzi muntu yennyini ali oli yennyini kuba ebirowoozo byennyini biri mu poliisi nsanzemu bantu bangi si bamanyi nentuula nenguma nentuulawo kabalaza omanyi waliwo nayingira mu poliisi ne bagamba mbu eno VIP eno ne bagamba eno ordinary ne bagamba munda mulimu obusenge buli bumeka mulimu ebisenge ruumu ziri 2 ne bagamba nti kati eno VIP eno twetaaga emitwalo 5 okusulamu eri ne bagamba eriyo osobola okusulamu ate eri wajjudde kati nga waliwo olubalaza yetuyingiriramu olwo nze we nasula siina kyemmanyi siina era nga we najja weni nga wendi era nga wendi nenguma nentuula mama nandeetera emmere ngenda nendya nenzirayo mundala nga mwana wange guma buli kimu kijja kuggwa naye nga kyobumanya bannayuganda bali naawe kati olwo tebanakugamba era musawo gwonna gwokoze era oliawo bubeezi nebanakunjijako yadde muba statement oba biki tebanakwogerako nange munina omusango gwenkoze jasiba nteeka buteesi eyo nembeera eyo olunaku ne lukya era nga seebase bulungi kuba naseebaga kale nasula ntudde kuba semanyira kwebaka kabalaza wansi wenyininyini nga kanyogoga nakumeka awo namalawo ennaku 4 nga ndi awo kabalaza awo nga wenebaka kuba eri VIP bagamba yali ya mitwalo 5 ngeri ordinary ate wajjudde wali wantu wakwenyiga ate nga nze sisobolayo kuba wali wajjudde nnyo nembeera kabalaza era nga byonna byebimwali munda eri naali wano ebweru wano kabalaza era kisingako kyekimu nengumira newatali nnyo bantu nembeerawo nga nebaka mpulako baga nti nno mukomere eyo waliwo bakeeza naddala oba omupya okutwalayo like empitambi eyo buckets kyaliyo ne ku Jinja Road wano ku Jinja Road sakisangayo okujjako jasi kyenasangayo kyali kyakusiimuula okusiimuula wenyininyini wetukolera oba kale ngambe webasula ng'ekyo kyo nagikola emirimu nenkwata ebisiimuula nensiimuula kuba emirimu egyo mama yali yaginsomesa egyo ngimanyi egyokusiimuula era niwaka oluusi mbikola nensiimuula bulungi nnyo namala ennaku zangeawo nga nsiimuula kuba nze yali omupya nensiimuula bulungi nnyo ekyo nakyo nekiggwa neŋŋamba kale ekyo kyo nja kigumira abasibe bano wagenda okubaye nga twakutegedde nti yegwe sekitoleko omusituzi w'Olizito kati bagenda okuntegeerera mama wange yatandika ennyo okundetera ku mmere olunaku olwokubiri nga mama wange n'abeerawo era ne bannamawulire bajja bangi nnyo mama n'agamba guma abantu bali naawe yona yona gy'otambula bakufolowinga bagezaako okulaga ekifaananyi kyo eggwanga bakuyambe guma beerayo bagenda kusabira ate tolina musango nengumirayo nembeerayo kati abasibe bategeera nti yegwe sekitoleko abasibe bo ne batandika okitegeera nti yenze sekitoleko bwe badde boogerako era webakitegeererako olwo tebaddamu nakuŋŋamba nti obaki oba kunsaba kintu kyonna kyonna bajasi batandika kunkolako ate nabukozi mukwano nebagamba twakulabangako mawulire biki bagamba muwaddukire Japan biki nebagamba munaye ebyo bibaawo naye munaye ebigambo by'abantu muba mumanya bandeesi wano ku poliisi naye simanyi musango gwe nnina nebangumya ne bagamba gwe guma kuba naffe twajjana eno munaye ebisango tetubimanyi naffe abamu tetubimanyi abamu tubimanyi naye gwe guma
kasita oli naffe wano nensigala nga ngumye nembeera nabaawo naye era nebakoleka akabalaza batakuteeka mu VIP ekyo tebakikola kuba byali bifo byabwe nengumira kabalaza era ntandika okugenda nga mbakolako omukwano mpolampola. Kati ennaku ennya ziggwayo oli ku poliisi awo lukera ku makya bagamba nti bagenda kukuta. Lukera ku makya bagamba bagenda kunta. Wategeera oba wekanga bwekanze ng'ofulumye? Awo nekanga bwe kale nategeera bajja ne baŋŋamba abo bennyininyini abandeeta bennyininyini bajja ne ne bampitayo ate ekisooka awo mama wange teyaliiwo. Kale nafunako abantu abanyambako balooya bange abanyambako ne bateeka nnyo poliisi y'egundi y'ekibuli eyo ku nninga okulaba nti banjijayo kuba siina musango oba banoonyereze omusango gwe nakola bamale bantenzire ewaka ngende ndaba efamire zange nkole n'ebirala. Naye ne bagezaako balooya okubateeka nnyo ku nninga era ku nninga eyo yasingira ddala n'abantu be Uganda bannange bannatu be Uganda banne banfuddeko nnyo ne babeerawo mu mbeera yange nga balaba omusango siina gwe nkoze banyanjingira bwereere kuteeka mu poliisi. Waliwo baali batugambeko nti bagenda kukuta olunaku olwali kuba lwakuna tibagenda kukuta ate ne batakuta ki ekyali kituuseewo awo? Baŋŋamba nti bagenda kunta olunaku olwokuna era ne bajja ku poliisi awo Ejjinja Road ne banvuga ne bantwala ekibuli nentuuka ekibuli ne bantuuza awo. Bwe natuuka okutuula awo ne baŋŋamba omusajja omukulu najja naŋŋamba nti munnayise kitoleko nti wangi we namalawo kale dakiika nga 2 najja nanga munnayise kitoleko nti omukulu alina okukola ku bintu byo n'ensonga zo bakyazituddemu tebinnaba kuggwa era kati kyogenda okukola ogenda sigala naffe. Noddamu n'ovudda mu mbeera eri okuga nti okwalifayinza oddaka nziraka naye kyamalamu nnyo amaanyi ate ne baŋŋamba mwera nzirayo maze okuvaayo eri nvudde ne bakuzayo ekiro ekirala era gye bakola ne banziza era Jinja Road ne bamutweka mu poliisi ne bantusuula Kabalagala ate nayo ndala abantu abaliyo bonabonera sibamanyi obulamu buliyo bulala. Kabalagalayo wamalayo Justin lunaku lumu? Namalayo ekiro kimu kyokka naye era embeera nga si nnungi, embeera si nnungi. Abeeyo nga beeyisa batya? Era nga omanyi oyingira bwoti nga bwe bankola eri bayagala ssente era n'okwebaka ebifo babeera babyesooka dda babeera beesooka dda ebifo byabwe kuba kati golina kweyiiya bweyiiya. Era nodda Kabalaza? Nzira Kabalaza. Era n'osiimuula? Era basooka kunsiimuuza luumu zonna ezo nenzisiimuula nga bajjewo waliwo abalina ebijaketi byabwe beebakako. Engato tolina? Teziri mu bigere? Engato siina. Engato kati olwatuuka ku Jinja Road eyo abaana banjija mu buli kimu. Ab'omu Kaduukulu? Otyo sibakutusize Kabalagala nga buli kimu tokyalina? Nga siina buli kimu. Nasigaza saati yange na mpale nasigaza byokka nga byentambuliramu byembeeramu byensulamu. Oba oliawo nga bagamba nti nno balooya bo batuuse? Bandiawo nga baŋŋamba balooya bange batuuse naye nga balooya bakola omulimu omunene nnyo naye okusinga ayagala nnyo okwebaza bannayuganda kuba omulanga gwe bakuba omulanga omulanga munene nnyo bannange erige bubeeti yange banyamba nali sikisuubira nga siina musango bannayuganda bwe balejo okumbeererawo bannaye. Waita osobola ti bannayuganda basobola okukuba omulanga bwe gutyo eri ggwe Ssekitoleko? Nali sisuubira bannaye gambeeyaze Ssekitoleko bannayuganda nga ndi wano mu maaso gammwe nga fukamidde ensi yonna yonna mwebale nnyo bannange gye mwankolera mwebale kunmalirira bannange badde sigendangako mukomera sibangayo naye omulanga gwammwe ne muteeka abantu bano kuninga nga sikoze musango nenvaayo ne buyambako le maama wange famire zange ne saala zammwe bannange ze munsabidde
Mukama Katonda waffe abeere naffe nfukamidde maaso gammwe nga neebaza Mukama Katonda amaanyi ge mumpadde ge mundaze muzannyo guno ate nga sijja guvaamu lavu gye mundaze bannange ne munsobozesa okuva mu kkomera gye mbadde ennaku 5 zinyigiriza nnyo ne zinyigiriza nnyo nenkomawo nga nkozeyo nkomawo nga nfunye buno bufune era nkyejjanjaba neyanziza nnyo neyanzeege banaye baloya bange mwebale nnyo mwebali eddala bannayuganda bakuba omulanga bamafiina bannange Mukama Katonda akuddizeewo wojje era akugabirire. Toyanziza toyanzegese kitoleko bannange olwakafunda k'obudde ne toyanziza olwase kitoleko. Nsaba Mukama bankuumire weekend ennungi abatene bw'obwangu buli kyakye musaba kituukirire. Kula Desire nise kitoleko nziramu bbeera mwebale nnyo mwebalire ddala temujjanga okwo mubeere bulungi. Nice weekend. Bye.